nnyo mwanyenaze olw'okutuusaako abantu amawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ffe wano ku lukiiko olukulu lw'eggwanga Paalamenti etandise okutuula ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero era nga batandikidde ku nnyongereza mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu 2023-2024 ng'eno ebadde ya biliyoni ezoya ddala 288 zigenda okukola ku nteekateeka za pipeline wamu n'okuzimba ekisaawe kya Hoima. Bwe tuvudde wano Paalamenti ezzeemu okutuusa okukubaganya ebirowoozo ku bbago erimanyiddwa nga exercise duty nga lino litunuulidde emisolo egigenda okuteekebwa ku mafuta okuli aga paraffin, amafuta aga diesel ssaako n'amafuta aga petro wamu n'emisolo egigenda okuteekebwa ku nteekateeka ya cement. Emisolo gino egyogeddwako omusolo gumu gwokka gwe guggiddwawo ogw'ennusu 3 buli liita ya paraffin ng'emisolo emirala egiri ku mafuta kuli diesel ssaako ne diesel ssaako ne petro gyo gisigaddewo. Mu kiseera kino tuli n'omubaka Alan Mayanja Ssebunya omu ku babadde mu lutuula lwa Paalamenti nkya olunaku lwaleero kubaako byalambula n'okusinga ddala ku biki ebitunuuliddwa era emisolo gino egiyisiddwa olunaku lwaleero okutandika okusoloozebwa omwaka gw'ebyensimbi ogujja gisaanidde oba nedda. Honorable tukwaniriza okubeera nti twegaseeko ku mayengo g'omukutu BBS Terefayina. Alan Mayanja Ssebunya omubaka Nakaseke Central nebaza nnyo mwenna abali ku TV yaffe TV ya Kabaka. Naye ekyamazima neewuunya ababaka olw'amazima okubeera mu Paalamenti ffenna ne tugamba no, kugamba ffenna nga tugaana. Toyinza kuŋŋamba nti oyongeza omusolo ku minowota ku mazzi olwaleero abantu baffe ge basobola nga baliyo ku mikolo nga ne luli twakigaana nga tugamba water is life, naye omusolo guyise. Ekirala n'oyongeza omusolo ku petro, omuvubuka owa booda oba booda obadde ogivugira ku tanka n'ogiwunzika kati olwayo ogenda gireka waka gwe abadde anoonya 10 osobole okuyimirizaawo famire yo. Olwaleero oyongeza otya omusolo ku dizero. Olwaleero enguudo zikolebwaga amafuta ga dizero n'ebirala, kitegeeza abantu emisolo gigenda amafuta gagenda kubeera nga tebakyagasobola. Oyongeza otya omusolo gwa 0.5 ku mobile agency money agency eyo bw'obubeera eyo bu bank obweyo abantu bebasobola okugenda ba accessinge bajjeyo sente. Naye ffenga ffe tuganya oyongeza otya omusolo ku bizimbisibwa. Ffenna tusitusenga ababaka ne tuganya era ne bamobilize nga tebaneemusituke. Naye bigenza okumala nti aizaviti era emisolo ne giyita ekintu ekyobulayi kigenda okunyigiriza munnansi gwasembayo jjajja ali mu kasisira ali n'abazzukulu. Naye era nze nfulumyemu nze neekalakasiza ng'omuntu neŋŋamba bino ebigenda maaso ayitemu ez'endala mugende kubanga kino kye kisinga obukulu. Ffe tugamba owootya magoola bano bafeeka investors be baleeta soba bapineti n'omuwa 578 biliyoni obuwumbi obwo bwonna n'owa Mwami Museveni ensimbi ez'okugabagaba. Tugamba ebyo bw'obisala munnansi ne woba tomwongeza musolo ku mafuta ku mazzi n'ebirala ku bizimbisibwa eggwanga liba terigenda kolapusinga. Naye ffe bannayuganda tubasaba tuyimirire wamu twabaga mujja kiwulira era buli omu agenda kiwulira, naye mu byonna tulina kusituka si mawanga si madisi bibiina bya bufuzi naye okuzzaawo sanite oba ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe kireme okugenda. Okay, mubaka Alan Mayanja Ssebunya mu beetabye mu lutuula lw'olunaku lwaleero naye bunatuukira kusanga munaana Paalamenti ategenda kubeera ez'obuufu ku nteekateeka ey'okuyisa embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 era ng'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira mu kiseera kino katudde okumaliriza ebyo ebibadde ebirimu nga ebirumira zigenda okubeera ssaawa 8 ng'enteekateeka zonna zimaze okuggibwako engalo. Joseph Serwoza nsinzidde wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kale webale nnyo Joseph Serwoza okututuusaako ebiri eruddeeyo ku Paalamenti. Ebisingawo byonna agenda kubikutuusaako mu mawulire gaffe agaddako. Weekumire ku Terefayina okuwandiisa bamemba b'ekibiina kya National